Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso. Omusajja yankubidde essimu ekiro. Nga neebase. Gutawummula. Ate nange kyenneebuuza bannange abawuliriza. Tubaagadde nnyo naffe. Mutwagadde nnyo. Saawa zirimu. Sawa nga ziringa 7 8. Niba yagambye atya? Simu teyamwoganidde. Nkugambye. Simanyi nakumanyera abaana simanyi bajja kulowooza oba kiki oba waliwo customer care. Simu evuga ekiro. Era munange ekuza. Kakati olwo agamba ki? Angamba simu nagirikodinze. Nengamba bwe sirikoding ono mba mulalu yagambye bwati. Hello. Anji? Yeah, koso. Kali sebo na jiba. Kali sebo. Mukunja. Sebo. Wakati Mukunja. Nabadde njagala okubireko. Wakati nga kyenjagala. Nino mukazi wange najagala muwasa Embaga mu December. Kati alina omusajja gwe yandagamba mukoddomi wange. Kaakati ze nendabanga kiraga si mukoddomi wange, waliwo embeera eriwaawo. Bamuyitaani? Bamuyita Brian. Kaakati ze ndaba embeera egenda mu maaso si mukoddomi wange oyo Brian, biringa ebyekiyaya sibitegeera bulungi. Kaakati nenjagala omunkubireko omundobesezeeko ndabe eddala oba kituufu koddomi wange. Hello? Hello. Obadde ogamba? Mbadde ngamba. Waliwo embeera etagenda bulungi, mani njagala mukoddomi omusajja bwe yandagamba mukoddomi wange omunkubire omundobesezeeko. Ndabo baddala kituufu mukoddomi wange kuba omukazi njagala muwasa mu December, njagala mukuba Mbaga. Katugeze tulabe. Kale sebo neyanzanye mukunja. Simu giwulidde. Kiro saawa 7 kitundu. Nga omanyi akabugumu awo wekatandikira awo. Tonyola nnyo. Kaakati nampereza essimu y'omukyala nampereza n'essimu y'ayagala genda waabwe Brian. Lwasuubira okubanga nengamba lwaki tujja ku Brian, essimu zino zombi tuzirina, leka tujje kwani omukyala. Mpaani nnyo baliwo bandoga ekinanansi. Tuli munyabumula. Naye kiro okubira munno tomanyi mbeera gyali. Anti kati naawe tomanyi kizibu kyabadde ayitamu. Yes, hello. Hello. Yes. Nze Brian. Nkuteereddeko ssente awo ozirabye? Ngenda zikuddiza ssente zo. Ngenda kuddiza ssente zo. Ate kiki? Wannemesa ogenda e Rwanda, pali kulako emitwalo 4. Nennemu ogenda ewaffe okulaba ku jjajja wange. Nenkunyigira. Ati kakati nkuteereddeko ssente awo ozirabye? Keberako kati nga kwendi. Neyanziza nnyo neyanzeege. Ozirabye? Olakoze cyane. Oddamu ego. Ego. Yaha. Kakati bebi njagala kulaba. Kulaba koki. Where are you? Njagala kulaba. Where are you? Nkyali ku mulimu naye nga njagala kulaba, nveeyo nzije. Ojje wakumanina. Oba kozesa oyo transport gwe nkuteereddeko ojje. Nzije wa? Nja kulagirira wendi. No problem, you give me a call. Sikulimba, njagala kulaba. Ennaku zino nasuze nkuloota. Nze kyokundaba sikiina mu buzibu naye siiba bulungi kuba kati gy'olaze ndabayo. Kakati kiki ky'otegeeza? Ng'oyagala kumpiica? Nja nkwepiica, ndeka nze nkyali mwana muto. Naawe
Tonza mwebyo. Toda mu byachana kito naawe. If you want to see me, I have no problem with that. Where should I find you? Anti biri byosose byokwepicha sibitegedde olinga nawo muyayi. Go muyayi. Kati kikujjako ki? Nde kamneze nkyali virgin embuzi yange ngiterekedde baby. Embuzi yange ngiterekedde baby. Toka nawe va mu by'omuzannyo. Where are you? Anti gwe mbuulira tusinkana saagala kumuzambya doli. Naye naawe ekyo kikuntamya. Gwe buli ssaawa tusinkana oŋŋamba Loogi nze sizaagala owulidde. Mubaamu ebiku. Loogi mubaamu ebiku. Tawulo bazeesiimuuza. Nze saagala. Waakiri awo tugenda mu nnimiro mu lusuku. Naye gwe buli ssaawa Loogi. Loogi bwe tugenda mu Loogi sifuna wadde n'ekikumi. Owulidde. Tofuna wadde n'ekikumi lwaki? Nze Loogi zantama. Buli we tugenda mu Loogi sifuna ssente ku mulimu. Owulidde. Loogi za bisiraani. Waakiri tugende mu nsiko awo nno era kale. Naye Loogi nedda ssebo nabikoowa. Yenfuna yange. Nedda ssebo. Waakiri tugende mu nsiko tuleme gisasula. Naye kati tugende mu Loogi twononereyo ssente n'ensiko weeri abwereere. Ekikulu naawe weekwasa obusongasonga. Tugende mu Loogi. Otugenda mu hotel zikusiiwa oba ne hotels weeziri. Waakiri tugende mu nsiko. Sina kyakugamba munnange. Yewe sootinge. Abakazi lwaki mukola ebintu ebyo? Oleno muno mukoddomi okumbi kwepicha in action. Embaga nimemanya ebyo njigitwala mu maaso. Ate oli mujjawo omutuufu. Abantu bali awo bonna bali mu byakiyaya. Abakazi ebintu ebyo mubireke. Biridde. Kakati ye Brian lwaki ayingira akazannyo kano okulimba omusajja. Ate kulimba ate ono yennyini omukazi agamba omusajja nti ono mukoddomiwo. Kati omuntu oba omwesiga lwaki sikkiriza? Okitegeera abakazi banna ebintu ebyo mubireke. Abasajja namwe mulekerawo okuyigiriza abakazi ebyekiyayo. Kimanyi abasajja bayigiriza abakazi ebyekiyayo. Mulisiriza okupromotinga domestic violence. Brian tali mukazannyo. Abasajja ne bafuuka wild animals. Wangi? Baluma bulumi bataagula butaaguzi. Abakazi naye Mukunja mwekaza. Mulekeraawo. Ndobese no mubaddemu mukazi yekka. Anti kakati omukazi yasooka n'alimba omusajja nti ono muko. Kakati omusajja ye bwemba nkwesiga nzikiriza bukkiriza kati tugende mu nsiko. Kati omusota gukubojja mwana gwa. Tubuulire story yo yali etya. Bannange ono kalo Brian kabamanya kalidde mudda. Omukyala bamwepiica dda wuyo owulira Loogi azivumirira kitegeeza nti yali bakikoze. Ono kalo. Kalo emisanvu. Innocent Trigger yantonde bannanga abakyala lwaki mukola ebintu ebyo mukokwepicha in action niwabula Mukunja kyendabyo omusajja yagirayo ebyo gendewo omukazi kuba ina akagamba kayogedde simanti nze nkyalina kani nterekedde bba wange okitegeera kale nno ojja kutomera nno munnange eri basala leero embuzi mu lufula n'osanga oli nga yaguze endala weeri ku muguwa nga weeri abakazi gye basaze tesobola kufaanana eno gye bazi maama tekisoboka waneekatwe bazifuuyira ng'obadde okufuuyira ndala n'okuzaawo oba nti oba watomedde dda bw'otasanga nkuba zinazaakola genda eri bannaye kasita ategedde nti omukyala gwali agenda okuba embaga gwayita mwanyina simanyina balaba epiica ne bannange abakyala mungu wasiba yajja etutaasiza bannange nze mbadde nteesa mwesonyiwe abaleeswa Brian beyogerere omukazi awulo kasana luweero Mukunja kansuka nkubuulire nze nno wange yajjanga n'enkoko buli kanaku ng'ajja n'enkoko naye nga agenda n'agamba ziva wa mama naye nga maama ayinza okukubya mutabani
ne n'okubira mukono mugwaye enkoko zimunaganida ne kakubiriza omwami baba asazeeko agume naye Mukunja munange by'omusike omusota munegu wali totugulidde bulungi bwe yaletanga enkoko wawutanga mu supu Nazaala bwe yakubiranga yagambanga atya owange nasooka nendya nengendo kimanya nkubidde muko ne mugamu ne muko wewe tuwa koko nala baba tiyazeeko waffe Mukunja mubale kuweereza ne Nakachwa Agnes gayaza bananga omukyala badde atandise bulungi ng'agamba ekintu kyakiterekedde bebe ate agenze kukomekereza nti tugende Munsiko katubye ebiki ebyo bananga omukyala muye ayinza byemba musajja simanjula musiibe bulungi. Take a bit for more.